omulungi omugulu webale nnyembeere nibyo tutaddemu bane waleesa akawuka katwekola izinze ffenna kati twenkana agabbi ga gavumenti kati geekukumye gabbanga ssente buli galwala gagenda simanyi mu Amerika simanyi gagenda simanyi mu Agakaani simanyi gagenze France kati we galwalira Kiruddu Mukama nkwegayirira abanaku ba Isirairi wabwe baasaba n'obawulira nsaba oleetemuko ekirwadde babakozi ababbi ba gavumenti ebitundu nga 9 ku buli 100 bonna nga teri alinnya nnyonyi myezi 6 Mukama n'omala okinkolera ya Rabbi n'osooka oyingira mu permanent security awo n'osalayo ebitundu 9 n'oyingira mu baminisita b'NRM abo baminisita ba gavumenti n'otusalirayo ebitundu 9 ku 10 n'osooka ogwa mu ba MP ebitundu 9 ku 10 nga buli alwala bamuzaayo mu ddwaliro lya constituency ye Mukama njala lw'osindikira obulwadde mu State House busaleko bitundu 9 ku 10 emyezi 6 nga teryafuluma ggwanga kale ze mubba zibajjanjabe ze muyina mu biyumba byammwe ze muyina mu bisenge byammwe saawa eno zibajjanjabe muyina passport mwategekadde okufuluma eggwanga twetaaga eggwanga ne basooka baligala emyezi 6 ababbi nga akalwadde kalondamu babbi ne tulaba oba musobola okufuluma eggwanga ate zimanyi Mukama ojja kikola waliwo twolekedde bazimbe ebigere sukaali alinnye pressure zibakube nga teryafuluma ggwanga bisabye empisa mu linnya lya Mwana we Yesu Kristo Mukama waffe amiina